Buli Kadama ali mu ggwanga lya Saudi Arabia takyakkirizibwa kulifuluma naddala nga oyina akatabo akakadde. Kyentegeeza buli Kadama yenna oba buli mugwira yenna Omunayuganda ng'oli mu ggwanga lino erya Saudi Arabia bakuganye okuddamu okufuluma Saudi Arabia okuddayo ewaka ng'oyina akatabo akakadde oba kye tutegeeza pasipooti enkadde eya navy blue. Bino nno ebyogerebwa nze nga adita sibiyinaako bukakafu wabula abamu kubagezezzaako mbu okulinnya ennyonyi batukakasa nti passports zino eno tezibakkirizibwa kubanga bazikozesa. Tugenda kukola tutya? Yenze Shira Adita. Subscribinga ku YouTube channel yaffe eno tuteekayo videos nyingi nnyo zotalina kusubwanga gwe nkuba kyeyo. Twogera ku bigenda mu maaso mu bulamu bw'abankuba kyeyo munda gye tukolera n'ebweru gye tuva nga twogera ku biki bye tusanga bye tufeesinga challenges ne grievances. Jangu twegatteko ng'osubscribinga okwate kade nga gwe omusomesa tweyungeko ng'okomentinga bw'oba omaze osubscribinga ng'okutte kade commentinga. Komenti yo esomesa bangi nnyo ate era nange anoonya content mbasaba mumpeyo a thumb up ntegeeza like oba mumpeyo a heart as a sign of appreciation. Tugendagendako mu butambi obukakaza allegations zineno ezitambula nti tetukyakkirizibwa kufuluma ggwanga lya Saudi Arabia. Woba oli awo gwe okyogerako ki okirowoozaako ki? Are these allegations true? Era mmwe mwenna abagezezzaako okukozesa passports zineno muyinawo information enkaliridde nti munnange this might be true or it's true. Katumanye katugendeko mu butambi buneno ate era tukomewo. Tanga wangalia mu ggwanga lya Saudi Arabia ng'olina passport eno mukwano bino bya ddala nze mbadde ngenda waka era nva ku embassy eno passport tekyafuluma ggwanga lya Saudi Arabia. Whatever kyonna kyekiri nze niramu 4 years eno passport tedda Uganda. Kati gwe bagulidde ticket eya vacation eno passport tebagigulirako vacation ticket kubanga tedda Uganda ebya ddala. Kati gwe ayagala ogenda ewaka n'eno passport mb'osaba ticket mukwano ogenda kukoma ku airport okomewo before nga tonnagenda ng'oyagala genda mu vacation okomewo mu nnyumba yo gy'olimu genda ku Google applying ofune passport empya. Kati gwe ayagala ogenda ewaka ng'owulira okwoye Saudi Arabia nga toligiddamu obulamu bwo bwonna genda ku embassy bakuwe ezo empapula ze bayise document traveling. Kitegeeza nti nno oba ofulumya eggwanga. Nva ku embassy byonna mbitegedde bulungi baddiya. Nze ndi wano nina ennaku yange ya kitalo nnyo okubategeeza nti mbadde ngenda waka era netondera famire yange tisigenda sobola kuba waka nammwe nga bwe nnabadde nkipulaninze. Passport problem nina mu 4 years neetenziza mu nsi yange. Abaana bangi bakaaba amaziga, abaana bangi bakooya ebiyumba, abaana bangi badde afunya ka chance bamugulidde ticket agende n'atuuka ku airport nga tasobola kgenda. Baana mmwe tulina ennaku so nze nsaba bambi bekikwatako mugonzeemu nti bano abantu abali eno bakama baffe betukolera bantu bazibu nnyo. Omwana alwala okumugulira panado awona n'okuwona nga panado tamulabye. Abaana olaba basobola omukola ekintu kyonna nga bakimanya ajja kgenda naate kati banakitegeera nti passport ze tulina bane tezidda waka kigenda kubeera nga pressure egetinze wassa. So banenze mwesabira gwe kikwatako bannaaye akakawayiro mukajjeewo abaana basobola okutambula badde waka. Amazima ga Katonda amaziga gali ku kisaawe, amaziga gali ku kisaawe ag'abana Uganda ng'omwana buli kimu akina naye nga passport erimu n'emyaka 4 ne bamugamba todda mu nsi yo. Really bwe tusabira n'ebe kikwatako omwana abaako oyo okubonaabona ate n'atuuka ne ku airport ne bamugamba ddayo gy'ova naye nga ne gy'ava mu butuufu watunatunulayo nga kinnya kiwanvu. So ensabira gavumenti yaffe bana abantu kale bekikwatako ab'emitima emirungi mugonzeemu. Passport zino wadde zaggwako kala yaggwako but emyaka gibaamu egiri ng'omwana testi mulekadde mu nsi ye wajja oba omusibira mu butuufu. Bambi tusaba n'obuwombeefu muleke abaana bafulume ensi amaziga gali ku kisaawe. Ono sister agambye nti go to embassy you get traveling document. Gwe na muganda wange ng'olina akatabo bwe kati gwe nziza okwogera naawe ng'ate oli mu contract wadde wendi wawogganamu n'engenda kwongeza eddoboozi
ng'olina akatabo bwe kati ate ng'oli mu contract eno video yo tagenga muno gw'omanya alina akatabo kano ne video gimuwe mubuulire ekigambo document traveling zibatugamba okufuna kuba abasinga tetumanyi kitegeeza ki document traveling bagenda kuba bakubaninze Saudi Arabia ebbanga lyesimanyi naye good enough nzirayo enjanja kubuuza bbanga ki ekyokubiri bagenda kuteekako omusango gwonna nti lwaki bakubaninze olina omusango bwe guti gw'otamanyi musango ki oyinza okunga tebikukosa mukwano oyinza otuuka e Uganda n'oyagala okutambula mu nsi endala kati ensi ennene zijja nnoonya history yo abeerayo mu system ensi gye wasooka okutambulamu nga bakubaninga wazzaamu omusango kuba balina okuteekako omusango tebasobola kubaninga nga watali musango wadde akatabo kaliko emyaka 5 bajja kubaninga nga akange kaliko 5 years tekannaggwako bajja kuteekako omusango gwonna balyoke bakuweeza empapula osayiningeko oteekeko ekinkumu bateekeko stamp ontogenda kudda mu ggwanga lya Saudi Arabia oyinza okunga nti nze Saudi Arabia tenkwatako kasitamba nga gifulume mukwano bwe wali ojja ebizibu ebyakuleeta mu Saudi Arabia nsuubira biba tebinnaggwa era bikyasobola okukomyawo mu nsi ya Saudi Arabia so bannange gwena passport eno nga toli ku bwangu kakkana tukakkane tugobe ku bya passport empya gwena alina kyoyagala okwebuuza osobola oyingirako mu kabokisi kange enamba yange njigabira omuntu nga akawunti ye teri mu private kyekyo so tubeere bakakkamu document traveling zireko tuleetera ebizibu mu maaso eyo oli yagala ogenda mu nsi endala zikumme visa kubanga balabye olina omusango mu nsi gye wasookamu okugenda ekitandibadde kirungi ndoza kyekyo basista awo wennyini nga mwamaze okuwuliriza obutambi buneeno nze wenzijira nga Shila Adita nembagamba enti nno twakola dda obutambi obwekuusakuusa ku nsonga eno eya passport era obutambi obwo ndowooza twabuteekayo era abasinga ku mmwe ne mubulaba mmwe mweka abasubscribinga obutambi obwo mwabulaba ne tubaddiramu ne tubagamba nti nno as people that are still carrying old passports of navy blue passports, you are allowed to go back home safely, but you are not allowed to come back using the same passport. Kanchidem. Twabagamba intino, the government of Uganda has given you access to use those old passports to go back home, to head back home, but you will not be permitted or given access to use the international airport to close and go to another country still using a navy blue passport. Katuchize mu Luganda mukitegeere bulungi inti government yaffe eye Uganda yavayo netutegeeza Minister of Internal Affairs yavayo natutegeeza nti batuteereddewo chance eri mwenna abakozesa passports eza navy blue babawadde olukusa okukomawo ewaka safely, come back home safely. Naye ne bakutegeeza ne bakugamba nti nno tojja kusobola kuddamu kufuluma ggwanga lya Uganda ng'olina passport emu eyo eya navy blue. Reason being, nti passports ezo, they are old passports and they are cancelled out. Passports ezo nkadde era bazikansolinga, they don't exist mu system eya traveling. They don't exist bazisazaamu dda tebakyazikozesa. Era ne babagamba only a person that has e-passport, that's international, that's East African Community passports ajja kusobola okutambula era n'okudda safely. And polycarbonate passports are the new passports that are being carried right now. Polycarbonate passports, the passports empya that the government of Uganda that wants all Ugandans to be carrying polycarbonate passports. Ne babagamba polycarbonate passports ezo, they have a chip ezigenda okubeera ku passports zammwe for easy tracking wajoli biki ebigenda maaso nebira. Era ne babagamba those passports are already in use and people batandise okuzifuna. Ne babagamba nti era time to come mwenna abayina e-passports
bajja kubanga ziggwawo mpolampola nga mutandika okufuna bole carbonate passport era ne babagamba if you come back home ng'olina navy blue passport ng'olina e-passport ojja kuddayo okyuse tu boli carbonate passport wabula tebagambako nti nno tokkirizibwa kudda waka ekyo tubadde tetunnaba kukimanya wabula ng'ate n'ekisembayo nti amawanga gye mukolera eggwanga nga Saudi Arabia siri erina etteeka okugaana okuyingira eggwanga lyo eryo etteeka tebaliina n'agamanyi tebagayina kugaana kuddayo waka kubanga passport eyo erimu visa passport eyo gy'olina erimu visa ate era nga passport eyo ekyali eraga expiry date amakulu gali nti okyasobola ogitambuza ng'oli mu nsi yaabwe naye tojja gitambuza ng'oli mu nsi ya Uganda kansuubire nti kino eno kitegeerekese bulungi ekya passport nga tukivuddeko bino tusiba tubibagamba each and every day waliwo obutambi muganda waffe bwa recordings olunaku olwaleero ng'ayagala kubategeeza ku biki ebigenda mu maaso mu biyumba eri mwena bashagaala bakadama abakola ewaka nti this information is useful kuggwe wekka omuntu omugezi katugiteekawo nayo tugiyiseemu mu bwangu sharp ate era tukomewo tubeere nga tufundikira akatambi kaneeno. Bakadama mbasaba temuyita ku vidiyo eno bamikwano nsaba ku magezi mu abalina okuntaasa nsaba ku magezi bamikwano najja kati naakamala emyezi 3 ndi Saudi njogera nampola saagala bano bawulire naakamala emyezi 3 ndi Saudi bwe natuuka ku ofisi y'ene Saudi nina boss eyangula okuva e Uganda direct 2 years we natuuka mu kiyumba ewuwe nemukolera emyezi 2 nendaba nga sijja musobola nemugamba nzizaayo ku office nanzizaayo twasikamu kaawa omuguwa naye yamala nanzizaayo we naddayo ku office ne banfunira boss omulala boss oyo era naye nali ngenda mukolera myaka 2 yasasula oli ssente ze yanteekamu okuva e Uganda kati boss oyo na ate ye yali mubi nnyo okusingako oli gye nasookera oyo namukolera mwezi gumu yajja emyezi 3 gye naakamala e Saudi yankomezaawo jjo ku office we natuuse ku office kati na office bampise ku makya ne bangamba nti banfunidde ba boosi naye ba boosi banfunidde ba boosi bali 3 bangambye nondeko boosi omu nga boosi asooka ono Muwarabu boosi owookubiri y'ono Musiriya boosi owookusatu bangambye ono Muyindi kati ne bangamba nti leero ye chance esembayo siddamu basumbuwa nti nno leero we nnemererwa ekiyumba kino kye bali okunfunira bagenda kunzizaayo e Uganda kati ne bangamba nti nze kennyini neerondere boosi gwe njagala kati banaye nsaba amagezi gammwe mbeegayiridde munteekere mu comment section kye munaasalawo kye njogenderako ngende nkolera Omuwarabu ngende nkolera Omusiriya ngende nkolera Omuyindi tetuganye bonna bamu babi naye at least era kye mmanyi wabeerayo k'enjawulo saba amagezi gammwe ngende nkolera ani kuba kye mmanyi mwe mubalabyeko kye mmanyi buli omu gy'ali gwakolera boosi we yammanyi kale mbadde nsaba mumpe ku magezi nkolera Omuwarabu nkolera Omusiriya nkolera Omuyindi nteekerawo mu comment section mukwano kye munansalirawo nti at least ono yaddeko gwe njogenda naye bwe mugamba nti awo Omuwarabu yaddeko si mubi nnyo gwe njogenda naye baleme kunzizaayo Uganda bamikwano kubanga bangambye kino ekiyumba we kigaana bagenda kunzizaayo neyanziza ebyo ebigambo bivudde mu mukozi munnammwe
we mutayigira ku bigambo bye mugenda kubanga muyigira ku bigambo byani. Nze nga Adita omulimu gwange gwa kusharinga information yeno, it's up to you igwajiwulidde to take it or to leave it. Nze the main issue is I've given you information, so the last episode will be on you, either to go with the the information I'd given you or to leave it. All is up to you. Nayenga, one thing I want to ensure you people that are watching me right now, we are in life, we face a lot of challenges, and most especially working challenges. Every job has grievances, trust me or not. Every job has grievances, every job has problems, every job has issues, every job has challenges. So kiri eri gwengo omuntu as a worker to deal with those challenges. Challenges, you can deal with those challenges and stay at work, or you can leave challenges to challenge you and you leave work. Naye jukira, being a foreigner in this country that we're working for, munange oino kuba omugezi. That's why we tell you, be intelligent enough, be smart enough. If you are not smart, you will not manage working. If you are not patient, you will not manage working. If you are not faithful and playful, you will not manage working. The only way for you to survive is to kneel down and pray. The only you to survive is to kneel down and pray. Ebisigadde byonna obikwase Mukama Katonda, kubanga nange ali wano abagamba ngenda nempulira ekiseera nga really I'm tired, ngenda nempulira ekiseera really nga I'm so exhausted, nga ndaba I deserve more than this. Whenever I pray, you know what, I stand up and tell myself, hey yo, I got this. Nchimanyi nawe sobola yense Shila Adita kamanye endowooza yo ku butambi nga buneno, endowooza yo nkulu nnyo nga weeyambisa comment section, atandaba kubanga o subscribinga this information munange egenda kubanga ekuyitako. And to those who subscribed, I love you so much. Don't forget to tap the notification bell so that every video that I do upload here comes directly to you. You'll be the first person to get notified. See you tomorrow. I love you.